kati okuyingira ekyampaliriza kyali ekintu kimu. Nali waliwo omukyalo omu nali simumanyi mba ndi eyo mu bikajjo ngenza okulya ku kakajjo waliwo ebikolo by'amatooke ebiri ekimu kisizza nekyakisizza nga waliwo awo wansi ekikajjo kyaggowa nga kyalanda mba ngendo okimenya bwe nti ndaba omuntu nga bamusazeeko omutwe bagutadde wali nga mukazi nenziruka nnyo ngende ewa mukulu wange ne mugamba nambuuza kiki ne mugamba waliwo omuntu bamutemyeko omutwe guli wali osanga mutwe gokka omutwe n'ekitu kwegamba bamusalako omutwe ekitundu kiri wali natunuulira sitooli eyo ne ngamba nteeka okugenda nange fightinge ku bantu bano naye nga bwali buwaze kyendiva serabidde ye mukyala gwe mbagambye yavaako ensonga obasanga basaze omutwe ne bagutadde wali nga ate yali lubuto. Era omukyala omulala gwe njjukira mu butuufu ye mukyala gwe bakayanira abasirikale b'obote ne bagamba oyo alimu omwana muwala ono alimu omwana mulenzi ne bagamba tumusale tulabe omwana alimu ng'ate mulamu ne bamuyuza. Wawulira biwulire live omukazi yali lubuto abasirikale b'obote ne bamukayanira ne bagamba ono alimu omwana muwala oba mulenzi abamu nga bagamba muwala abala muki mulenzi ne bamwabuluzamu bwe bati. Kati ebintu ebyo teyinza kunva ku mutima wadde mu bwongo bwange naye kira kyesigenda kwerabira nti mu lutalo twalabye ebintu bingi kaffe nga baali abaana abato bakadogo ti waliwo ekitundu bakiyita muyenje kiri mu Lukole Singo naye kwaliko ejjinja ekyo kyo sigenda kunva mutwe nti nga bwolaba nti bwonogamba nti eno mpaji n'eno mpaji naye ng'ejjinja liri lyebaka kuli bwe liti waggulu naye twagenda okukya ku makyanga ejjinja lyasituseeko nga ligenze ku lusozi lulala kati ekyo bw'okigamba omuntu wa leero kyaliyo kati nga bwolaba onookola ekisenge kino n'ekisenge kino ne kubako eryebasa nga litudde kungulu liti twasanga lisituseeko nga ligenze nga liri ku lusozi omanyi singa oyo ajjudde nnyo ensozi mweziri nnyingi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu ne bakadogo abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Bweyogera kadogo abamu tebabasaamu kitiibwa naye ffe tumanyi omuzannyo gwe bazannya okusobola okulaba nga gavumenti ejja mu bukulembeze. So ensonga lwaki naffe tuwaayo akadde ne tusinkana abantu bano ne tugenda maaso n'okubanga tuwayamu nabo nga batubuulira gyenvudde waabwe okutubuulira olutalo lwali lutya lwatambula lutya biki ebyo bye bayinza obuteerabira mu lutalo luno bali ku ki essaawa eno kubanga bangi tuwulira baava mu magye 92 94 awona baava mu magye ssaawa eno kiki kye bakola kusoomozebwa ki kwe bayitamu mu nsiko eri kusoomozebwa ki okwaliyo weewaawo akadde kano neegatiddwako Corporal Nyanzi Hussein yaneegaseeko wano nate ogenda mu maaso n'okubanga tuwayamu. Corporal nsanyusa okukulaba. Kale mukama wange nange uli otya? Je ndi munnaye. Naawe oli kadogo. Kadogo. Muli bangi naye ate nawulira nti temukyaliwo mwafa. Ate bwe mpulira nti buli gwe mpulira Corporal nawulira abamu bagamba nti omukulu baamugamba dda nti bakadogo waliwo babali so kati simanyi oba ddala muli bakadogo oba nedda okutwalizaawo mumbulize ku bannayuganda abo batulaba kati mukama wange bakadogo weetuli we muli soko mbulize ku bannayuganda mbalamusizza nnyo bannayuganda n'abatuwuliriza ku mpewo waawo amannya nze Nyanzi Hussein Kadogo yali mu nsiko NRA 49 26 8. Okay. Yeah.
omuntu yandyagadde okwagala okumanya gwani bakuzaala wa oyingira ddi olutalo olwanira wa mpaka okutuuka e Kampala wano. Banzaala Nakaseke. Era ebiseera ebyo yali disitulikiti Luweero. Olutalo lwabeererayo. Bakadde bange era baaziikibwa nga bafudde mu lutalo. Naye kansonga kano tukombuuzizza mukama wange nti Bakadogo ffe twali bato bannaffe abaali batusinga obukulu bakyaliwo kati ffe twali badde tufa. Kituufu. Bakamanda banene bakyaliwo kituufu. Kati ffe twali badde tufa tukyaliwo naye mu bumpimpi nze nayingirira awo bayitawo Lugogo Nakaseeta awo mu 83. Nayingira nina emyaka 12. Nembeera ne negatta ku bafande Beero so yabeerako neggabaawo nga bali bakomanda ku nsomoke yali awo e Lugogo nga waliwo bakamanda Kaggwe yakola omulimu ogw'amaanyi yali musajja mulwanyi mulungi ne kamanda Isoke bali ku Lugogo ekikuba nimba woyita ogende woyita ekiwoko bayita ekiwoko kakati bo bali ku nsomoke eyo naye nga tukwatagana bulungi naffe abali ku Lugogo ene Nakaseeta kubanga ekitogo kye kimu ekisalamu wekite kyali kisala Luweero eri mu ttawuni eno mu nsiko ewaffe katugambe mu kyalo bannakyalo. Njagala kusooka mmanye oyingira otya kubanga ekyo kikulu nnyo ennyingira gye wayingira buli omu alina version eyiye ennyingira gye yayingira. Abamu baatoloka mu masomero abamu baalabiraawo nga bali ku kkubo baabo bagenze tebazze gwe wayingira otya era training ogikolera wa? Kati okuyingira ekyampaliriza kyali ekintu kimu. Nali waliwo omukyalo omu nali simumanyi mba ndi eyo mu bikajjo ngenza okulya ku kakajjo waliwo ebikolo by'amatooke ebiri ekimu kisizza nekyakisizza nga waliwo awo wansi ekikajjo kyaggowa nga kyalanda mba ngenda okimenya bwe nti ndaba omuntu nga bamusazeeko omutwe bagutadde wali nga mukazi nenziruka nnyo ngende wa mukulu wange ne mugamba ndambuuza kiki ne mugamba waliwo omuntu bamutemyeko omutwe guli wali osanga mutwe gokka omutwe n'ekitu kwegamba bamusalako omutwe ekitundu kiri wali. Natunuulira story eyo ne ngamba nteekwa okugenda nange fightinge ku bantu bano naye nga bwali buwaze bwali buki buwaze nga tolina gy'ojja kulaga wayina naawe olina okwetaasa obeere muki either ofa oba okufa oba ogenda maaso. Nenjoyininga NRA. Ng'olwo oli mu kirasi ki? Nali mu kyakuna. Amanye ensoma yaffe ey'edda kati omwana atuuka mu kyokuna nga kumpi alina emyaka kumpi mubale. Kituufu 12 obeera awo mu kyakuna. Twalwangawo tandika twatandikanga tuli ba 6, 7, 8. Kati bwe ngenda negatta ku bakamanda Beero afande Beero fande wano oyingira otya wano wenjagala okumanya kubanga kati olabye omuntu oyo ogambye enteekwa okuyingira ennyingira nayo yali nzibu kuba abamu tebamanyanga we batandikira gw'otandika otya osobole okutuuka ku babbeera abo boyogerako. Waliwo mukulu wange bamuyitanga Hussein kalungi yabeeranga ku Lugogo ekikuba nimba kati yali wa defense ebiseera omanyi LCs katugambe zaali zatandikira mu nsiko yali wa defense naye oluvannyuma n'afuuka omusirikale. Kati bwe nagende wabaaba ne mugamba ngenda kujoyininga amagye n'asooka ŋŋaana. Kati waŋŋaana waliwo mukwano gwange bamuyitanga Mudomo Mbaya Kafeero yatambulanga nnyo ne kaggwa so bambi omwana oyo yafiira wano Katonga bamukubira. Yali asinga obukulu ne mugamba nange njagala kugenda ne mugamba embeera ennemeredde njagala kugenda nangamba ajja tugende n'antwala mbakulu bali benkusoose okugamba kamanda Beero ne bagamba Kadogo n'osobola ne mugamba nja kusobola ate era mu biseera bali mu bwetaavu era nga baagala abaki abaana ne ngenda ku training
yali mu kibira ekyo olwamala ne tugenda twegatta ku kibinja bakitanga Abdunasa kyakulemberwanga owekitiibwa mukama waffe afande Kyaligonza so n'afande awo omulala awo Lumumbwa so bambi naye yafa fande Lumumba be baali bakuba kikyali ekibinja kye nalimu Abdunasa naye nga tusinziira wano Egombe ng'Ematugga nga tulwanira awo mu bitundu awo kati so olutalo lutambula lutya general ebitundu ki bye musobola okubanga gwe otambuliramu kati twatambula awo oyita ojjoko yatuyisa bubi nga tukyali awo yajja n'atukuba bubi ng'ajjira mu helicopter awo ne twasooka omuzungu eyajja omuzungu bw'ajja otegeeza ki omuzungu tetwamanya kubanga yasinkana bakulu high command gye yasinkana Moscow mwe mwalaba muntu mweru otyo tetumanyi bye baayogera omuzungu olwali ogenda bati oyita ojjoko n'atulumba tojjoko okakkanaawo kuba omuzungu ayogerwako mu nsiko eyo ali omu gwempulira William Pike gwempulira yekka mu nsiko eyo ayogerwako yajja naye ffe abasinga nga b'omanyi ate twali bato twasobola nnyo kifulowinga nnyo naye nga yajja naye olwali okgenda omusajja oyita ojjoko n'atuyisa bubi n'atulumba kati bw'atulumbaawo ffenna ne batugamba bwananyinki bonna bagenda Ssingo kati ffe abaali abasirikale ne tusigalawa nga tusobola okugaadinga ku bantu abo bagenzeewa Ssingo mu Lukoola kati bagera mu Lukoola ne tubanga nga bw'omanyi mobile z'abasirikale mutambule eno mutambule eri naye nga twali tusinziira mu bitundu by'eggomba awo kati tuuka eyo ebyokusomoza byali bingi mu lutalo era nyinza okukugamba nti olutalo luno lwaleeta President Museveni Commander and Chief lwalimu Katonda mungi busomozi bwaki nga kuyinza okwogerako okusooka ebyokulwanyisa bitwali tulina byali bitono ate nga abantu betulwana nabo baali trained balina ebyokulwanyisa balina ssente nga ffe tetuyina kati ekyokusomoza kwali kw'amaanyi ate n'abasirikale twali batono nga bo batusinga obungi kati ekyokusomozebwa ekirala twatuuka okuba nga n'ekyokulya kya mbirigo kubanga jjukira nti abaali balima emmere baali badde bwanayinki bali mu dduka ne tulya ente nazo ne ziggwawo ate jjukira tuziryako n'abasirikale bobo tebazitwala kati okusomoza nako kwaliwo amazzi olwaleero amazzi ge twanywanga ne bagaleetera lwakyogere nti asimanyi ate nebaza Mukama Katonda nti olutalo lwali mu Katonda tebiza omwana we twalina M-Kadogo yali asembayo okuba obuto ekyo kiri mu likodi yalina emyaka 9 naye nga omuntu wakakati omugamba nti waliwo Kadogo yakwata emmundu nga alina emyaka 9 nga musirikale kati abali mu service asobola ogamba nti ng'agikwata atya awakana naye nga twakozesanga emmundu bazitanga wuzigani kubanga zo zaabanga nyimpiko nga si mpanvu ffe Kadogo nti tesobola kweya ku ttaka osobola ogirwanyisa kale engeri gye tutaabanga n'amasasi manyi nti ejja kuzitoowerera osobola okulwana ennaku nabadde naye ye baasalako bagitwala ne bagisalako ne mu fitting basalako bati fine kakati twava ne tugenda nekira kyesigenda kwerabira nti mu lutalo twalabye ebintu bingi kaffe nga baali abaana abato Kadogo ti waliwo ekitundu bakiyita Muyenje kiri mu Lukoola Ssingo naye kwaliko ejjinja ekyo kyo sigenda kumva mutwe nti nga bw'olaba nti bw'onoogamba nti eno mpaji n'eno mpaji naye ng'ejjinja liri lyebaka kuli bwe riti waggulu naye twagenda okukya ku makya ng'ejjinja lyasituseeko nga ligenze ku lusozi lulala kati ekyo bw'okigamba omuntu wa leero ekyo bulijjo kinkiwulira bakyogera naye nga sikitegeera ekyo kyaliyo ekyo mukiraba mutya owaye nti ejjinja lyali waggulu bwe riti kati nga bw'olaba onookola ekisenge kino n'ekisenge kino ne kubako eryebasa nga litudde kungulu liti twasanga lisituseeko nga ligenze
ngalize walala ne walala nga muliraba weriri baliri ku lusozi omanyisi singa oyo ajjudde nnyo ensozi mweziri nnyingi tubeera naye jjukira nti tugenda okutandika okupatikana abamu bakadde baffe nga tetumanyi nabo tebamanyi gye tuli olw'ensonga nti kiri kyali kyawula ntamu nti nziwe nasookera okulaba nti ng'omuntu awaayo omuntu we ng'asiimye nga mulwadde n'amugamba nkuziise nkulese wano n'amuteekako ekikoola n'adduka n'agenda n'amuteekako ebikoola mulwadde bulwazi tasobola kutambula naye nga mulamu naye nga tojjamu weeka tomusobola kegaba embeera eyo n'omuvaamu nga toyagadde bwagazi naye olw'embeera oba muganda wange nkuziise kankulekaawo kati olwaleero embeera eyo yatusoomooza ennyo mu nsiko nga tulwana kati awo ndabira nti ffe abamu wawuza okonye ekyokugamba nti mwatambula mutya oluusi okutuuka eno e Kampala oba gavumenti evaako etya okugikuba ebintu ebifaanagana bwe bityo nti nze nyiza okulifaalinga bwe nti buli bwekwasa Mukama Katonda akutuusa ku buwanguzi era ntera nnyo okubaako eŋŋombo gye ŋŋamba nti bantu bangi oyinza okulowooza nti eno yenkomeredde y'okufa naye nga si yenkomeredde kubanga bitwalaba mu nsiko abamu kubanga olwaleero oyinza okugamba omuntu nti okuddira eddiba ly'ente ekkalu ne muliteeka mu kidiba ne mulinnyika lisobole okubeera ebbisi lizimbe ate ne mulizza ne muliteekako omuliro ne baliteekako omuliro ne balikalakatako obwoya buli ne baddamu mmere ne baddamu ne basalasala ne bafumba ofune bukafi bwoti olumeko omuntu bw'okimugamba olwali nagamba ayinza okubuuza eddiba ly'ente ekkalu balirya batya era kyolya olya kati kansooke ku ekyo kati abantu baafa abamu muwogo omulaba ono gwe tulya noddira ekikuta kino n'okijjaga olususu akakokungulu noddira kiri ekikuta n'obuti buno bw'ojjamu bwoti n'ogatta kino ekikuta n'okyanika n'okisekula ofune obuugi naye obwo bwatta abantu ne bafa ekikuta kati ate ebiseera ebyo twalina emmere nga nnyingi waliwo obukopa buno obukopa obwo wasanga ng'ekibira nga kirimu obukopa nosobola okulya ku kakopa naye bwatuuka ne buggwawo kati awo mba nvudde ku sitole eyo mu byendya byombuuziza nti mwalyanga mutya yeyo endya gye twayitangamu kati awo tweyongeddeyo ti bwe tweyongerayo nti waliwo ekiseera era kyezisobola kwerabira nti bagenda ne batugamba banayiki ne bakuba enduulu ne basanyuka nnyo nga bagambye tuwambye olukoola lwonna ne lukuba enduulu zaali ssaawa nga 2 ez'ekiro naye bagenda kwegamba twalinda ennyota y'okujja e Kampala tuwambe nga tuwulira n'ensiko etukoze eki kubanga ne muzeeyi yatubuuza nga tugende tuwambe tumugamba ye naye kati nga ye nga komanda ndi chifu yali amanyi nti mu butuufu wadde tugamba tugende tuwambe obusobozi lwali tetunnabutuukako naye nga ffe tulina mulaalo nti tukole ki tugende tuwambe olw'okuba nti twalabanga mu kifaananyi nti engeri gye baatulumbanga tetubakuba nga tubasobola naye kati ng'omuntu omukulu oba ng'abantu abakulu baalabanga nga oleve tunakyula ki tukyabulamu katono naye lwaki olumu nga bakubye enduulu abantu bajaganya naye amawe okugenda okuva nti tewali kiriwo mukakkane kati n'ekiro kisobola kyerabira ani abawuddiisa olwo ate owaye nga bw'omanyi era lwaki kikyali bwe bino ebintu bino mukama wange nga bw'olaba wano omuntu bw'ajja n'alimba abantu ali babazaamu kamuraalo babawo obusungu obupya sijja kugamba nti bali be baalimba bakama baffe wabula ekintu kyajjabuza oli n'atwambuza akatambi n'akagamba ono oli n'akagamba oli olugambo ne lukola ki nesaasaana naye eyo embeera eyaliwo kati ekyo nakyo siyinza kunva mu bwongo omuntu ayinza okubuuza lwaki oyambadde bw'otyo
kubanga ndaba oyambadde saati ekooti oyambadde sibitegedde kakati mukama Ssebugomo eno yali password yatuleeta okuyingira Katonga era kutaalabanga nga tajjeeko mukono guno era kyovola nti bali bampabudde mbwaga nti akoze bubi guno nga tumanya nti omulabe waffe oli omu ku bawamba Katonga awo. Kati nze ffe engeri gye twali mu Abdunasa twayitira Gomba tuyitire Gomba ne tukubaawo ne tujja ne Masaka twatuukangayo ne tujja e Kasanje awo ffe twakubaawo so bannaffe bafiira e Kasanje nga abantu nga 10 abalabe batukuba twabagwamu nga tutegedde ne batukuba ne tujja mpaka Makindye tukwata Makindye kati kana akabonero tusobola keerabira kuba bannaffe bangi abafiira ku Katonga kubanga enkola y'emirimu yali yakwasaganya bano bakutte wano ffe tukwate wano kati ng'era tulina okuyambako kyovola nti twakubanga olumu ne tutuuka e Masaka naye nga tumaze okukampinga eGomba beesinga erina weeri otyo naye nga mulina okugenda ne tuyambako singa baba kyetaagisiza. Omuntu ayinza okubuuza nti mundu ki gwe gy'osooka okukwata kubanga bangi era mbawulira bagamba boogera nnyo ku mundu waliwo ezaali nga bw'ogikwata omanye eyiwa bulungi ne babaawo abamu abaakwatanga nga gyakutte osanga temukolera na bulungi ate era nezifuna engeri gy'ogambye nti zaali ntono era bangi mbawulidde bagamba nti nze okufuna emmundu kyajinga oba mugamba kyajingi oba biki mukubye awo n'olyoka ofuna emmundu gwe kyali kitya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ofudde emmundu eyo twagenda ku Lutalo kati waliwo komando omu yali mukama waffe nga bw'omanyi omuntu omubaako liida kati nali muto naye nga ndi mupalapalanya nga ndi muyiribi egamba nga sinze omanyi ebintu bino oba n'omwana n'abeera nga olaba alwala talina mutima gwagala kintu naye ffe nze nalina omutima ogwagala kati twagenda netulwana abasajja tubakuba twabakubirawo Kanyanda tubasuuza emmundu komando oyo Isima n'agamba Kadogo kwata akabundu kano kajja kasobola kati jjukira twasooka kuba kawuzgan American wuzgan kati jjukira emmundu ezaaliwo ebiseera ebyo waliwo bijithiri ebyo nga kale nga engeri twali mu myaka nga mito nga kijisirisi kirungi nnyo kimanyi okwama kimanyi okukola ki kale nakano kawuzigani kalina obuzibu bwako naye nga kwate katwanguyiranga mu baana abato. So ne mulwana njagala kumpa kifaananyi nga muwamba awo. Kifaananyi ky'okuwamba omulimu gwatambula bulungi mu ngeri emu nti kubanga obwanguzi twabufuna mu kuwamba tujja nga bwegambye nti tutandikira ffe tujja e Kasanje tukuba mpaka Nateete tujja tukwata ki tukwata Makindye kuba baŋŋamba baabaleeta e Busegaawo ne batandika okugaba abamu mwe mudde eno mwe mudda Makindye mwe mudde eno abamu bwe batyo bwe baabakola kati twalimu 7 City Amatiya kyaligonza Matayo kyaligonza ne tukubaawo ne tujja awo wonna Nateete tujja
mpaka sibira wano Makindye. Olwaba Makindye tumaze okuba tumaze okavalingawo tuolekera Bombo Road. Twatuke Bombo awo twava tuolekere Kaluma. Awo Kaluma kisengo kimenya kyali kyangu. Kyali kizibu nnyo nnyo. Ekinyusi kyali eyo. Awo ekisengo kimenya kyali kizibu. Kyali kizibu era bangi abalugulamu obulamu. Kaluma. Bangi abalugulamu obulamu. Kiringa Katonga era bangi abalugulamu ki obulamu bannaffe. Kati kusomoozebwa ki kwoyita mugwenga gwe? Kuba bangi bempulidde wano okuwumuzibwa ndowooza kyekisinga okubeera olutalo olw'abakadogo. Ko buli kadogo gw'otuukako empumula ye owulira agamba nze nali awo envaamu gye muvaamu tetegeereke. So simanyi kusomoozebwa gwe ate n'empumula yo bweri. Kakati nze okusomoozebwa kwange tubeeyo mu mambuka twali mu katundu tuyita mu katundu ke bayita Anaka. Omanyi ambusi zasinga tuyisa obubi awo wayitanga awo gatambula mu convoy wayitanga Kaluma nga twerekera abantu abagenda eri convoy z'emmotoka tulina oziwerekera. Kati wayitanga Kaluma nga tebakubye nga tugudde mu ambusi olwo tumaze okubakuba abasajja bali n'ogenda waliwo Anaka kitugumu. Kati mu katundu bakayita Anaka batukuba nfuna fragment wano kankoonako. Kati bwe kankoonako bwe bankoonako kale ne bakajjanjaba ne kawona. Naye engeri gye twabeeranga mobile nga twambala buutusi buli awo twabuwandikako NRA ka twayokyako nga bulinga obutulituli nga kuliko agambo NRA. Kati natambula ndowooza twamalanga kumpi weeks nga 3 oli mu mobile nga tukajjaamu. Kati kirabika ne wakola ki? Weeks 3 oli mu mobile nga tozze mu barracks nga mutambula butambuzi noonya aduuyi. Kati wagenda engulu kulwanaani koniyaani ffe twali wakati wanoze Makindye muwambye ate uyo mwolekedde. Twakola account attack ne tugenda olw'ensonga twali batono nga kizibu nnyo twali batono nga te basajja bali wadde twali tubakubye okubajja e Kampala naye nga gye bagenze bangi. Kati twali tulina okufuna amaanyi twegatibwako bannaffe ab'FM FEDEM ne tukola account attack okubalumba. Kati okubalumba okuba abasajja bali ndoza lutalo lwamala emyaka nga 3 n'engulu eyo kimumanyi obulungi kitali mukola ki kubuusabuusa myaka 3 ekitegeeza nti baali bangi. Twasooka ne tusinkana Odelkodwa yali w'amaanyi engulu eyo Kirama kuba Kirama Delkolwa Odwa ne waliwo Nagole baali basajja b'amaanyi. Kati abasajja abo ogenda bakuba tebaali bangu naddala waliwo baali bagumbye nga tumaze ekona Kiraka era teri kadogo atamanyi lutalo lw'ekona Kiraka nga tuvudde bino by'omunsiko lutalo lwali kasifungula nkete nga twasinga n'okuba nga tuwambye ekibuga ekona Kiraka kubanga bonna baali basimbye amakanda nga bagamba at least beekutuleko basaleko Northern Region otyo bo basigale. Kati okubakuba okuwaguza ekisenge ekyo badduke tekyali kyangu. bali lutalo lwennyini. So okusomoozebwa bwafuna fragment zaawo ne bagijanjaba ne babaganga bakoze eki awonye naye mu kutambula awo baddamu ne bakola ki ne wattuka. Kati mu kuttuka awo kyali kinaana kuba abadde likodwa 97 myaka egyo 99 awo 98 awo okugulu kwo ne kunfuukira ekizibu ne njijjako ne bandeeta embuyaawo nefunako okubujjanjabi ne bugaana ne bantwala emulago. Kati jjukira ebiseera ebyo twalina ekizibu eki nti nga abasirikale batono ate ng'eri mu mambuka waali wabi nnyo. Kati bwe ntuuka awo n'embeera ne batuleeta
batukomezaawo ekampani batuyiwako emotundwe ebiseera ebyo kati bwe nava ne ŋŋenda embuya mu ddwaliro ne balemererwa ne bansindika emulago tuuka emulago nga baŋŋamba okugulu okutemako kati maama newabaawo abamugamba najja emulago maama n'aŋŋamba kankomewo tokkiriza kaŋŋendeko eno mu ddwaliro ewaffe Nakaseke tulabe oba waliyo dokita omuzungu mukwano gwange tulaba nze tusalira ku magezi waliyo omuzungu amuta Babula yali mukyala baali bajidde ku Red Cross kati nalikuma nankima kati mukunkima ndowooza era nkulage kubanga kyetuliko kyakujjayo bulambulukufu kati bwe ntuuka wali ne bansala ennyama ku kisambi bagisala wano nolaba obutonyeza obuli wali bwe buli wano jawo omukono oli akwate obulungi okutewa obutonyeza obulaba ndowooza era we bulina wali oli ayinza olowooza ttatu kati so awo we baasala ennyama basala ennyama abazungu bagezi nnyo ne bagiteekako wali bagiteekako kale ne baŋŋamba nti mbeera awo nemala ebbanga mu ddwaliro kumpi lya kitundu kya mwaka kati banzikiriza kugulu kuno okulinyisa ku ttaka kati bagira ne bansiibula ne bagamba ojja kumala emyaka egyo ebiri kwe kuvaamu kwange kuwabadde obuuza nga tokola mulimu gw'amaanyi kakati ky'omukisa omubi ebbaluwa zange ez'abasawo n'ekibali kye baali bampadde ti nali ngenze mu nnimiro olaba maama yali alimira katujjukira twali tusula mu buyumba bwa ssubi kati obudde obwo twali twagava mu ntalo amabaati abasirikale bo tebaagavulwamula ne bagatwala tuzimbyewo obuyumba obw'essubi bakadde bazimbye obuyumba obw'essubi kati ne baddira kati ebintu bya nembikamu mu kayumba mwe nali nsula kati abaana nga bwomanyi abaana abato bwe balaba emmese ne bagikwata bakwata nkwate ne bagiwako amafuta kati ekirowoozo ne kibawa bagikumeko omuliro mbwe ejja kufa kati emmese bwe yadduka okwetaasa byali bisana bya musana gwali January yaddukira mu kayumba nakakwata muliro ebyembi bisekerwa akayumba muliro enda okujja so emmese yeyayokya ennyumba kakati esebo nenemererwa okudda ku mulimu olw'ensonga zino sirina bbaluwa za musawo ziyidde ekibali kye bampa kiyidde kati nga bwe nzirayo ebiseera ebyo byali bizibu ng'oyinza okusibwa mwaka kiolwo 1989 kati nensawo neŋŋamba kankite nsigale ki kyenkozeeko kikola ki kimala kati bingi byokwogera ku lutalo naye ebimu ebikulu kati wano jjo lyabalamu neŋŋamba omuntu atandise atya obulamu nenvaayo mu kyalo mu mwaka gwa 91 waliwo munnange eyandeeta nenjijja emutungo awo mutungo kigo si mutungo luzira mutungo kigo nembeerawo nempangalira awo ekyomukisa omulungi nti nembeera n'abantu engeri omanyi NRA ffenna bali mu nsiko tewali atalina mpisa era nkakasa mukama wange ebbanga lyobadde ku mpewo towulirangako omuntu nti NRA nti yabbye M-Kadogo naye nga ffe baavu tuli bagagga mu mitima tuli baavu kungulu era kyovola bwe natuuka eyo nasangawo obukulembeze obwaliwo kubanga ebiseera bwe natuukira waliwo LDU ezayambalanga bbulu kati bandaba ne bambuuza naye gwe ng'olabika ng'omusirikale waliwo omwami omu yali wamuluka bamuyita Kabula nagamba kati baali balonze ero ssaawo ero singa bazironda ne baŋŋamba
bajja tuyambako ku security committee nefuna omukisa awo kuva mu myaka egyo nembeera akakiiko keero si wano nga mbayambako mu byokwerinda ku kitundu nabuli kati bayambako naye nga bwe tulabidde munnaffe afande Gita najja tugenda okulaba nga tumulaba ku mpewo ayogera nga tulaba alwana nnyo Bakadogo tubeeko we tutuuka gavumenti tuyinza obutagiforcinga nnyo twagala mukama waffe era singa kibadde kisoboka mukama wange kumutusaako amawulire n'agawuya mukama waffe Commander in Chief President Museveni afande Commander in Chief kubanga yatumanyi era yamanyi omulimu gwe twakola era nekitwakolera eggwanga ensekere zatuluma enyota yatuluma enjala yatuluma amulaba atunoonya talina kyatamanyi Commander in Chief nsaba nti naffe batujjukire twawizita mu kusomozebwa kungi abamu so okutwaliza wamu bwe mwavaayo tewali ke mwavaayo nako naddala empumula eyo gye muwumulamu tetulina eyo ogamba nti sikyaddayo tetulina naye afande Gita bwajja okimulaba ku mpewo ng'ayogera kati abamu twaguma tugamba nti ebimu twali tubigumidde ebizibu engeri gye twali abato omanyi kintu kubudaabuda mwana w'emyaka 9 ku 11 12 13 n'omukozesa kyoyagala banaye olwaleero mukama wange tuli wano oyinza okuba nga olina omwana eka aweze emyaka 9 kituufu naye omutambuza emayiro 2 osobola omutambuza ku bigere kizibu kabe wa 12 n'omugamba atambula okuva wano atuuka ebbombo kizibu si mayiro nga 3 kizibu kati ffe twagatambulanga kati ate nga tuli bato ate muyita mu nsiko ate mu butuufu si mu kkubo tetwasoma firica yaffe yafa ekyo no bakyekwasa bagamba nti lwaki temwasomanga essomero baaliteekawo kituufu ery'Abakadogo kituufu lyaliwo naye akati kino nsobola okyogera bwe nti ng'olwaleero bw'ogenda ku mukolo nga baakuyise naye agabula emmere asobola ogikubuusa n'agiwa omulala gwamanyi naye gwe yategese omukolo n'oba mumativu nti abantu bange baalidde ng'oli musanyufu naye nga waliwo abataakoze eki abataalidde naffe era bwe kyali mulimu abaafuna chansi ne bagenda embalala ne wabawufu abatagifuna kubanga bwe mba nali ku muliro nkuba abasajja bali kyali kizibu okunjijayo bantwala embalala okiraba walisomye otya ng'oli ku duty ndyeri abaafuna chansi oba oli awo baali wano e Kampala nga bwe gambe nti otegeka omukolo n'omanya nti abagabuzi buli muntu bamuwadde ki emmere gwe gy'oli mu ntebe eyo gye wategekedde omukolo n'oba mumativu nti abantu bange baalidde bennayise naye nga waliwo abataakoze eki abataalidde waliwo abaagenda ne basoma ekyo sinza kigaana n'abataasoma nga ffe gye tuli naye nga twali tukola أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So ki kye waali yagadde okulaba nga president abakolera nga Bakadogo? Kyali badde atukolera nga president commandant kati mukuze mulina abaana mulina abamu balina abazzukulu nga president commandant in chief kubanga ekyo sinza kireka ye president wa Uganda ate ye commandant in chief ti bali tujjukidde
yali tujjukidde Bakadogo naffe tufuna ku mugabo kuba ne tufuna naffe ku keke y'eggwanga okusinziira ku mirimu gye twakolera eggwanga. Ekisooka tuli bawulize. Tuli baki? Bawulize. Omanyi omwana omuwulize ne bw'aba akunyizizza bw'oba omubonereza kitono. Kubanga abamuwulize ate abamukozi. Kati abamu ku ffenna b'olaba abali wano abasinga Bakadogo tuyambako gavumenti naddala mu by'okwerinda. Tugiyambako era kikakasa nti tukyakola. Kubanga bwe nkugamba nti ndi ku kakiiko ka Security Committee akamutungo Central Zone, kitegeeza nti nyamba gavumenti. Kituufu. Kakati kiraga nti tukyakola era tukyayamba gavumenti. Naffe atujjukire ku mirimu gye twakolera eggwanga, naffe oba oli awo batuddize ennamba zaffe mu bulambulukufu ezaabula. Eyo ekyaliyo yo natuuka ebbomo ne baŋŋamba mu database siriimu. Ne bakebera nga siriimu. Ate olumu waliwo obusungu bwe bukukwatira ng'akubuuza nti teriimu, nga emyaka gikyali mito, ng'ate kale mukamaawo tosobola mubbuleminga, kati n'okivaako n'okisigaza mu mwoyo n'ogamba n'osanga afande gitala omugamba waayo kulika luli tetwali mu talenti naye twavaayo naye ak'okulya tetuyina, naye tewakisinga bugagga nga kulya nga bulamu. Era ekyo tukyebaliza Katonda olw'okuba nti tukyasa kubanga ne bannaffe baasigalayo. Obulamu bwe bugagga. Osanga saalyogedde ku mpewo antu kumpolira. Kituufu. So muzeeyi abasalire ku keeki. Naffe atujjukire. Abagabanye. Mu bwenkanya tugaa nti abasajja bange, abaana bange. Mwalyagadde kulaba ki nga bataddewo ki? Kubanga abamu bavaayo ne bagamba n'ogamba nti Pulezidenti yateekawo ministry number eya Luweero Lwenzori Triangle okusobola okulaba nga abaazirwanako bonna baganyulwa badduukirirwa. Kati ssebo nga bw'osoose n'obuuza nongaba abagamba Bakadogo twafa ne tuggwawo. Kati abantu abo batugamba nti Bakadogo baafa ne tuggwawo bakyali balamu era be bamu be bali mu nsonga ezo oba oli awo. Kati kizibu nnyo okola ki okutujjukira. Era kyobola nti bwe tuba twogeranga ku mpewo eno tujuliza Commander and Chief. Commander and Chief kubanga atumanyi. Naye kituba abamu tebatumanyi. Kati olwale bamuleeta mu ministry omuntu nga wa myaka 3 nga yagenda kukola ku nsonga nga bw'ogambye. Naye mu butuufu oluusi ne baleeta omuntu nga wa myaka era giri emikulu. Naye nga bw'omanyi Uganda y'olwaleero enkyenyinza okuwako ekyokulabirako ekiri mu bumpimpi wano nga naawe obadde okiraba ng'okifulowinga katugeze ku ssente ezibadde zijja project government gyetaddewo ey'emyoga. Naye bw'otunuulira emyoga egyo gituuse ku bantu abadde basaanidde ozifuna. Kati buli embeera gy'olabawo kati oba oli awo neri nga kiri kye nnakujuliza nti otegeka omukono n'omanya nti abantu balidde naye nga waliwo abatakoze eki batalidde. Naye nga ffe Bakadogo abasinga tebali mu mbeera nnungi. Era ndowooza abamu bakyazizza ku TV, ku leediyo, bakubuulidde ebizibu byabwe n'emirimu gye bakola. Okumanya Bakadogo tulina empisa nga tetwali baana bato. Nti osanga Kadogo olwaleero nga yakuba emmundu ng'alonda bucupa obwo. Naye okuweza ekiro y'akacupa akamyebwamu amazzi ne soda afune ennusu oba 7 oba mmeka simanyi ze babugula. Tekazitowa. Kakati bw'abanga asobodde okukola ekintu ekyo kirabika nti ye empisa tulina ennono yaffe yatujja mu nsiko. Ekisookera ddala nti mu nsiko wateekwa kuba na mpisa. Kituufu. Oteekwa kuba na ki? Mpisa. Era tukyebaliza Commander and Chief yatuteekamu empisa era kwe kuba nga tuli wano ate tutwasoma ne tubako wano nga twogerako nammwe. Kiki olifa teweerabidde mu lutalo olwo lwe mwalwana? Kyendiva seerabidde ye mukyala gwe mbagambye yavaako ensonga. Kubasanga basaze omutwe. Ne bagutadde wali ng'ate yali lubuto. Era omukyala omulala gwe njjukira mu butuufu ye mukyala gwe baakayanira abasirikale b'Obote
ne bagamba oyo alimu omwana muwala ono alimu omwana mulenzi ne bagamba tumusale tulabe omwana alimu ng'ate mulamu ne bamuyuza. Wawulira biwulire live omwana omukazi twamusanga story ye ne nga bwete we yali kidde mu bulungi omukyala yali lubuto musangawa waffe njagala owa abantu story kuba abamu balowooza nti mu Luweero awaali olutalo omukazi yali lubuto abasikale bobote ne bamukayanira ne bagamba ono alimu mwana muwala oba mulenzi abamu nga bagamba muwala abala muki mulenzi ne bamwabuluzamu bwe bati. Kati ebintu ebyo teyinza kumva ku mutima wadde mu bwongo bwange era kyovola nti yali mulenzi kati yembeera gye twayitamu ate kye kintu kyotayinza kujja mu bwongo obwo kituufu era nekira kyesigenda kwerabira olutalo lwesigenda kwerabira lwekona kiraka olwo nalwo sigenda dwerabira wali esasi baana bangi bagwira bafiira abaganda baffe bannyinaffe bafiira awo. Okay. Omwezi ogujja bagenda kubanga bajjukira Katonga ku mazaalibwa ga President Museveni naye kiringa Katonga yali omuzibu ennyo mu lutalo olwo. Ye kituufu Katonga yali muzibu nawe tewali wangu kubanga buli wantu aweera bridge ng'olina okuyitawo olumba ogende mu kitundu ekirala katugiyita ensomoko kati katugeze nti okuva wano ng'ogenda e Kenya omala gayingira kakati gubala nti bridge buli woba ng'ogenda kuyita ku bridge ate nga n'omusajja gw'olwanyisa alina emmundu ate naye omuggyako buyinza tewayinza kuba mirembe era kiba kijjukizo ky'amaanyi era bangi abagwa bangi abalemala nga muwaguza okuba nga mukwata obuyinza oba nga mugenda mu kitundu ekiki ekirala. So ekyo nyinza n'okigeregeranya nti we twali tuwamba amasaza ga Buganda edda bajjajjaffe okuva mu Buganda region ogenda okufuna amasaza gali ge twagattako okulaba mu Buganda region nga nnene bakunyumiza nti Abanyoro nabo tebaali bangu. Kati buli lwova ng'oyagala okuggyako oyo ekintu bwe kibeere kikyo oba ogaziwe tewali muzannyo wateeka okubaawo omuliro. Kati Katonga waali omuliro era abantu bangi baafa baalemala naye ekyomukisa omulungi twebaza Mukama Katonda nti omulabe twamulinnya ku nfeete. Kati kyegamba nti okuva e Kalumu ogenda awo konna kiraka era twali tuwaguza kubanga bali abasajja bwe baagamba nti wano Kampala tulemye nti katugende tukole ekisenge at least ffe tusigale wa mu northern. Kati nga naffe tugamba nedda tutuuka bakuba mugende gye mugenda oba mugye muluke mutwegatteko. Kati awo nawe twayinza kubaawo mirembe era waliwo okufa. Kale njagala akasimu ako kandekerera abantu abo eri 070 M0 57 nkaaga sembyayo 9 kiddemu eri 070 M0 57 nkaaga 9. Okay. Kale tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.